Leero tugenda kwogera ne nzize kwogera ku nsonga za bawa Chosen Becky. Omukyala aleese ensonga ze njagala mazibabuulire nziwulirize then nsalewo nga minisita. Kizibu ki ekikuleese nyawo? Omusajja takola ki? Talabirira baana. Alina abaana ameka? Babiri. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. 19? Yakuzaalamu ng'olina emyaka emeka? 16. 16? Kati alina kukwatibwa defilement. Waba yakuzaalamu ng'olina emyaka 16 ng'olina 19 ng'omulinamu abaana babiri. Olina birth certificate yo? Bakuzaalira ozirina? Nina kubuza mami wange. Kati we bamukwate defilement yakudefiringa, wamala okudefiringa ate tayagala kulabirira baana be. So njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bawa Chosen Becky muwadde just kusaawa 12 okuva waleero paka enkya ku ssaawa 2. Waba tazze wano mukomewo naye mukomewo wano. Waba tazze tumuguleko omusango gwa defilement. Basi era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpita omukyalo oyo omusirikale ajje bagulewo omusango gwa defilement because kuba kujoga. Kati gw'omwana omuto n'akuzaalamu mama we yabimanyako lwaki temwawa abanga ng'agenda kuzaalamu. Kati njagala birth certificate yo enkyawo oba ojja jangu nayo. Owulidde? Kati oyo talina na magezi. Ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi. So n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja abasula ababe. Kati oyo Chosen Becky abeera mwanyinaze. Nja kwogera naye nja mugamba oyo gwafunye agenda kwokya, amala okwokya akufatalizinge, amala okufatalizinga akuteekemu ensigo ezimere azikulekewo. Okay? Olina abaana ba myaka emeka? First born alina emyaka 3. Wa myaka 3 wamuzaala ng'olina emyaka 16? Ate second born? Alina omwaka gumu. Owamuwa? Semuto. Semuto wane Luweero? Kago oli muna Luweero tujja kulwanira. Tugenda kulwanira. Owulidde? So kati ngenda kukwasa ofiisa waffe akola ku nsonga z'abaana. Madam, you come. Irene. Now, Madam Irene. No, you can hear me in a press conference. Now, what you are going to do, this young lady, she's 19 years old. She gave birth at 16, implying she was defiled. She was defiled and gave birth, and now the husband, the father of the children, he has abandoned the house. So now you open a case of defilement and child neglect on him. We summon him to come here tomorrow at 8 a.m. Should he fail to appear tomorrow, let police look for him and arrest him for defilement and child neglect. I conclude. So genda no yomukyala mu police statement. Can. Any other question? Kati ekirala omukyalo ono abanjibwa ssente. Omusajja yamusula mu nju landiroodi ababanja $1,000,000 ez'ennyumba. Omusajja mwali musasula ssente meka? Emitwalo 3.5. Emitwalo 3.5 buli mwezi. So kati abanja emyezi 3. Ebena tugenda bikolako. Leka bamuyite kubanga ekirungi kati omukadde akwatira kanyeebwa ke. Yakujjula nga tonatuuka. Yajjula ebitanakola ki? Ebitanatuuka. Kati oguba musango kubanga lwaki ajjula ebitanatuuka nga tewaliwo emberenge. Lwaki teyali emberenge? Lwaki yatandikira mu mberenge zagenzeemu ate n'aleka emberenge ate najja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasooli atanakula. So we are not going to allow that. Era kino kigenda eri abasajja mwenna abeebaka ku baana bataneetuuka ab'emyaka 16, 17, 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira baana tugenda sooka tukukwata ate n'aleka emberenge ate najja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasooli atanakula. So we are not going to allow that. Era kino kigenda eri abasajja mwenna abeebaka ku baana bataneetuuka ab'emyaka 16, 17, 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira baana tugenda sooka tukukwate ogwa child neglect
then tukukwata ne tuddeyo n'emabega tulwindinge kasita abanga atuwadde evidence nti emyaka gye gyegyo talina emyaka 16 ne bakola olubuto n'ozaala ogwo musango gwa Nagomola olwo bwa Chosen Baker alina okukkirira. Amannya go gwani? Rashid. Adi ddala? Said. Wasinkana ddi ne Ssekaggya? Ssekaggya. 2020. 2020. Walina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. Wali osoma? Nali soma. Wali wa maama oba wali kyetwala? Nali wa maama wange nga nkola nga nzira ewaka. Naakulimba ki? Wagwa mu mukwano ye? Olina abaana bameka naye? 2. Honali bagambye yakutiisaatiisa emirundi emeka? Mingi. Bwe yali agenda ewa Chosen Baker yakugambako nti ngenda kusula oba walabe bifaananyi ng'akusuddewo? Alaba nga nsuddewo mu nnyumba. Takuwanga buyambi yadde ekikumi? Yadde. Olina abaana bameka? 2. Balina emyaka emeka? First born alina emyaka 3. Owokubiri alina omwaka gumu n'emyezi 3. Kati essaawa Essaawa zino mbeera waka. Oluusi mbeerako ku mikwano gyange bangi. n'abaana? Abaana kati bali waka. Ennyumba yandemerera okusasula. Ennyumba mwali muzisasula ssente mmeka? Ennyumba twali tugisasula emitwalo 35. Wagenda okivaamu nga bagibanja ssente mmeka? Myezi 3. Okola tokola? Sikola. Honorable wandimusabye ki ekirala nga tannaba kutwala kuloopayo Ssekaggya? Wandimusabye ki ekirala okuyamba ebyemirimu kubanga ayamba ffe abavubuka? Nandimusabye okunyamba like nsobola okusiba enviiri nga nandisabye anyambe like nkole saaluni y'abasajja n'abakazi. Kati kimusabe kati nga tonnabafuluma. Honorable, omukyalo nalina kyayagala Tugenda kuyogerako enkyalo mu meeting n'omwami we. Era tugenda kuyogerako enkyalo. Kati weekebeza siriimu tolina siriimu? Siriimu. Wasaba ddi okwekebeza? 2021. Bwe nali lubuto. Bwe nali lubuto olwa gundi olwa bebi. Bebi ki omuto? Mwaka ki ogwo? Mwaka oguwedde. Kati oddemu weekebeze ne siriimu. Kubanga obwenzi buleeta siriimu. Okay? Kati enkyawe omusajja bamukubire oyo mukyalo omusirikale agenda muyita amusaboni nga John. Waba taze poliisi egenda munoonya. Mweraba. N'ekirala minisita kyetwagala otuyambeko, omukyalo ono yeetaaga obukuumi, omusajja abatiisa nti agenda basiba. Kati muganda w'omu yagenze mu kyalo. Kakati anaabasibira ki ng'abasibira ki? Nti bamwogerako bamuleeta No. Ati nkugambye it is okay. Kati amutte tulabe oba yekikonge. Yamuta bajja kumusiba. Mugende mu mugambe nti General Mozi yazimba basement. Erimu AC, erimu wifi, eriko ne drone vani zabwere zitwala abasirungu oyo. So ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo poliisi webanga waabwe tebalina basement emala. Bamutere mu basement then bamukiriza eruzira. Defilement is a capital offense. Okukola omwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guba musango. Ate musango gwa Nagomola. So kati kagenda akole statement n'omupoliisi. Kale mwera. Mugende. Kale. Jendi.